Tukwaniza ku mukutuba ffe omuganzo okumanyiddwa nga Uganda mu Kamoli nabwe kityo amaanyi ndobezi bamutanta mjimzo kosi na mwishibo ya makusochinia tukomyewo nate era tubeere nga tukutuusaako biki ebitambula e Kampala oba Uganda okutwaliza ddala mu kisaawe kya entertainment oba mu kisaawe ky'okweraga ne mu show business awamu. Leero bibuuzo bingi bye tubadde twebuuza era nga tugenda kwebuuza ebibuuzo bino naawe ogenda tuyambako tubanga otuwa answer engeri tukugenda okutotoleramu era nga ekibuuzo kya leero kiri nti ani alogama na mulenzi gwe bayita Edisa Musuuza. Edisa Musuuza okolera focasta bingi byaze afesinga ng'omuntu kwogata abachalibe bangi abafiiriddwa obulamu nga twakitegeddeko nti even recently bwe yabadde akomawo mu ggwanga wabaddewo abamu ku bantu abateezezza okuba nti baluuziza obulamu bwabwe baba bafudde mu kuwanyisaganya oba mu kanyigo akabaddewo wakati wa poliisi kwogata ne bafaani ba Edisa Musuuza. Of course naye nga tukuletedde what happened to Edisa Musuuza bani aloga Edisa Musuuza abalala bagamba Rema abalala bagamba nsonga naye nga tujjukira nti omwaka gwali gwa 2015 we yangulira BET Award mwana mulenzi gwe bayita Edisa Musuuza bwatyo yali dansa we gwe bayita Alex Sempija nga ono amanyikiddwa nga yali mu Ghetto Kids oba triplets. Omwana ono bawizi wangulira akagaali nabwekyo yali avuga ku sedize machinje eyo nafuna accident bwatyo nafa. Abantu abasinga bagamba nti Edisa Musuuza ya sacrificing omwana ono, so kyavirako okuba nti batankana na biki batankana successful ya Musuuza oba success ya Musuuza. Ekirala kiri nti Ericham Blood wa Eddie Kenzo yomu ku bantu abaleta Edisa Musuuza yamukwatiranga video kosa okubanga mutamuliza music naye no chali yafa nga bali ku Ntebe Road eyo. Ericham bali bagenda ku Ntebe Road ne Musuuza nagamba nti kambukeko mu motoka ndaboba kiki kinatuukawo nabwe kityo nava mu motoka nafuna damage nabwe kityo nafa. Ekirala ye mwana mulenzi gwe bayita dance ku mapesa yali akakolera Edisa Musuuza akayimba obumu ku buyimba ate akayimba paka itaterera omusajja ono yali akakola oluyimba nabwatyo wayitambale abawizigune bamuluma ne bamukuba saidize ekibuli naye nafa. So be bamu ku bantu abali ku gundi ku bintu ebyebuuza nti ani aloga Musuuza. Ekirala bwe yali aleta BET Award bantu bangi bamanyiza nga Entebbe ku kisaawe era bangi bagenda kusaanya mu kibuga Kampala nga bakola celebration. Bantu bangi abafa ku lunaku era nga olugalo balusonga mu Musuuza abazadde akasimanyi kikyatuukawo kulu ate paka sawa zina naye nga ensonga enkulu eri nti yesterday kitegeeza okuba nti waliwo nabayala abafudde naye ng'era abantu beebuuza bagamba nti ani aloga Edisa Musuuza okutuuka ekiwalaata. Abalala bagamba muganzi Rema Namakula ate abalala bakisibye kuhamuza abalala bakitadde ku Bebe Cool Mr. Malevu naye nga bino n'ebirala tunaba tukutuusa mu mawulire gaffe agaddako. Osigadde ntamjimuzo subscribe on this channel obeere nga ofuna ebintu ebyakabi ebisinga obungi. Bye bye.